Kalema kitalo ddala nange gwetakafumaganaku ye NUP coordinator owe Kalema akubiddwa amasasi agamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno ate ebyo ebya Muhammad Segirinya embeera y'ekyennyamiza ebyo n'ebirala byenkuletedde wano tulokalire gowenna tana subscribinga tana likinga video eno gimpe like etwe wekikwatako mawulire geego njatandika n'ago Muhammad Segirinya olunaku olwaleero tubaddaawo ne batuwa akafaananyi ka Muhammad Segirinya ng'afulumiziddwako olunaku waleero afulumiziddwako wabweru okubanga afuna kasana n'okubanga afune ku mpewo empya omwami ono tanaba kutereera era twetaaga essaala zammwe mwenna bannayuganda gye musinziira abamu bali bagamba atereereddemu naye okusinziira ng'akafaananyi akukolaba ku screen yo nze ndaba nga Muhammad Segirinya kyetaaga essaala zaffe abannayuganda kubanga tukyamwetaaga mu struggle eno y'okugyamuko President Museveni so mwenna ba NUP mugathering here mukuŋŋwane munnange muweereze essaala zammwe Muhammad Segirinya tumwetaaga mu struggle ate nga tuyongeddeyoko gamawulire tulina gannaku ddala oluvannyuma lwa NUP coordinator owe Kalema amanyikiddwako nga Rasta Machete ng'onaakubiddwa amasasi abakuumaddembe kiri ekikeeseza olunaku olwaleero amawulire agaveeyo galaga nti omwami ono yabadde ava kulaba mupiira gwa Arsenal abakuumaddembe bamugwiriddeko munnaye tebamuyisiza bulungi era ge gamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala ffe ng'aba NUP tunyolwa wamu ne famire y'omugenzi era tusindika konderensi yaffe gye bali kubanga munnange tufiiriddwako omuntu ow'amaanyi ate nga tweyongeddeyo ku mawulire amalala tulina amawulire mangi agesanyongeddeyoko ye muna wa Daraka wenjogerera yafunye dda new catch okusinziira ku mawulire agava ku mutimbagano gwa TikTok gulaga nti munnange yavuyereyo mu Nigeria era munnaye bali mu ggwanga lya Japan beerya ku buzibu batuyanya omuthimbi siringi bali kulya ku Naira kwegamba omwana ono yakoyemu nakubanga tali serious yakuwa abasajja batasalawo munnange era gwobeereyo nga tosalawo ng'abantu anyingamu next anyiga epensi eriddako so munna wa Daraka afuddeyo n'akubanga alumya era munnange yagenze kulya ku busente bwe n'omwami w'omupya n'olulenzi olupya New catch bali awo mu ggwanga lya Germany okubanga bali ku muthimbi ate nga tweyongeddeyoko awana say congratulations Hannah Kalema our Miss Uganda banenge thank you so much okubanga otunze Uganda kwegamba you have represented Uganda you have made Uganda shine webale nnyo Uganda gitadde ku ntikko omukyalo ono olunaku olw'eggulo Miss Uganda Miss World Grand Finale zabadde olunaku olw'eggulo era ng'omukyalo ono yakutte ekifo ky'omunaana sinzira ku mawulire agavuddeyo omukyalo ono bambi naye bwebale newankubadde tiwasobodde kutuwangulira naye kikiwakoze nate kikola ki kyebale kwegamba Uganda tulina okuyiga oku appreciating talent tulina okubeera nga tu appreciating a bit with brain si kyangu nnyo okubanga ovuddeyo n'ogenda ne weesimba mu Miss World ye yaani omukyalo oyo tumwebazaako ddala Miss Kalema our beautiful Miss Uganda era nga tukwagala nnyo tukwagaliza birungi byerere ate nga tweyongeddeyoko nabagambye amawulire nina mangi y'omukulu Muhammad Nsereko Honorable ono avuddeyo n'atutegeeza nti Kenzo ne wamala omwaka mulamba nga talina kyayimbye Kenzo ne wamala omwaka mulamba nga tataddeyo kayimba konna erinnya Kenzo tugenda sigala nga erinnya ddene kubanga erinnya lisingananye ne wali obunene kwegamba Kenzo ne watalina kyakoze mawulire kwegamba tava mawulire omwami oyo wakabi Muhammad Nsereko avuddeyo n'asiima Kedi Kenzo era n'atutegeeza nti emimbi akyasinze wano brand we kubanga nnene mu ggwanga lya Uganda ebyo n'ebirala munnange bye kyolina okukola ku subscribinga o likinga